Mukaweefube ow'okuyita abantu okujjumbira ebikujjuko ebitegekeddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga ekya Kampala Capital City Authority, buli ddiini yakuteekerwawo ekifo awokusabira wamu n'ekifo abayimbi we banaayimbira mu bikujjuko bino. Okusinziira ku nnankulu w'ekibuga Jennifer Musisi, okusaba kw'eddiini ez'enjawulo kwa kubeera ku wooteri ya Sheraton, awo basanyusibwa abayimbi b'ennyimba z'eddiini. There will be church services at Sheraton Gardens in the Christian area. There will be pastors, there will be worship, there will be praise, there will be a lot of matali and pirawo and sheikhs and reciting the Quran in the Muslim area. So really people have no reason to go anywhere on Sunday except to come for the City Festival. Omu ku bayimbi b'ennyimba z'eddiini Pastor Wilson Bugembe akubirizza abalokole bonna okujjumbira ebikujjuko bino era basabire wamu ku lw'obulungi bw'ekibuga. Ndowooza nti ekibuga kikuumibwa ssaala, tekikumibwa basirikale, kikuumibwa ssaala. Kati bwe tutuuka okukyebaliza Katonda nga tebatukubye ebbomu, tebakoze eki, nze ndowooza nti tetukirekera abaki baga nti balifa abakisabira. Church zaffe zeetoolodde ekibuga kyonna ne mu kibuga mwennyini, so tujje twebaze Katonda n'olwokuba nti waliwo ekisa. Ate ku by'okwerinda, Musisi asuubizza nti byakubeera ggulugulu ng'era abasirikale abasukka mu 600 be bagenda okuyibwa ku nguudo za Kampala ez'enjawulo okusobola okutangira obumenyi bw'amateeka. We have over 6,000 personnel going to be deployed that they are already on the ground, so don't try to do anything dodgy. They are already on the ground, they are watching, and we want to encourage people to behave, because the security people will take a hold of them if they don't. Okusinziira ku KCCA, ebikujjuko bya kumalawo obukadde obusukka 800 nga buvudde mu bafujirizi b'ensimbi ab'enjawulo. Mu kyo wategekeddwawo ebikujjuko eby'enjawulo omuli emmotoka z'empaka ezigenda okuyindira ennaggulu ku Lwomukaaga ate ku Sande zivugirwe ku nguudo za Kampala. Kampuni ez'enjawulo zisuubirwa okwolesa n'abasuubuzi abawansi bateekateekeddwa ebifo eby'enjawulo we banaatundira ebintu byabwe. Guno mulundi gwa 5 ng'ebikujjuko bino bitegekebwa nga biruubirirwamu okugatta bannayuganda okusingira ddala abakolera mu kibuga Kampala. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.